Ekibiina ekitaba abasikawutu mu ggwanga Uganda abasiraamu kijaguza okuweza emyaka 25 bukyanga kitandikibwawo. Ssente w'ekibiina kino mu ggwanga Uganda Alhaji Professor Badru Katerega era nga ye mumyuka wa ssenkulu w'ettendekero lya Kampala University ategeeza nti enteekateeka eno etunuuliddwa nnyo okulaba nga ekumaakuma empisa z'abannansi. Mulaba nga ekireese ekizibu nga kituuse mu ggwanga temukirekanga bulesi mukinongera eddagala. Eyo ddoozi bwe tuginozanga abaana bakyali bato tujja kuba tusaba bulungi abantu bakusa. Bajesuiti balina kye bagamba nti mpa omwana wa myaka 5 mufuule kiki kyenjagala. Ennyumba efiira mu musingi. Onera ategeeza ng'enteekateeka eno bwe bagenda ogibunyisa mu masomero g'abasiraamu balabe nga nabo basobola okubeera nga bagiganyulwamu olw'ensonga nti erina byesobodde okukoyera nnyaffe Uganda. Tebwabangayo nnyo babanga budde obamengo baani nobulidde so nga kibuli nga ofuna obuzibu okubufunayo naki naye kati ate nga tuyita mu organization eno NUMS ate nayo tugezezzaako okusenserekata amasomero gonna agatambulira ne ku ddiini y'ekisiraamu ne tuyingizamu obusikawutu omwesi yonna. Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda Obiya Kanya atendereza enteekateeka eno n'ategeeza nga bw'esobola okukozesebwa okubbulula empisa z'abannansi ssaako n'okulwanyisa omuze gw'okulya enguzi awamu n'emize emirala. Movement of the scouting world is the gap that can fill, is the institution that can fill in that gap. When you bring these young boys and girls outside, young children out here, that is the time when they can actually interact within themselves and accept the human element, the human relationship, which is still very important in our relationships. Ono akuutidde abayizi okwaniriza enteekateeka eno gy'agambye nti esobola okukumaakuma omuntu yenna singa empisa ziba za kyamadda. When you look at the current world, it is not a stable one. Everything is running every day. The telephone you bought the other day is out of date now. You are looking for money to buy another telephone. Whatever form of technology you had the other day, it's gone. You are looking for another technology. Ebijaguzo by'omwaka guno bitambudde wansi w'omulamu ogugamba nti biki by'okoledde eggwanga lyo nga weekutte Katonda era wano Minisita Obiya Kanya agisobodde okulambula omulamwa guno. The purpose is not only to ourselves but to the community which is near us, and whereby community means whoever is your neighbor. That's the community. If you did all that, most likely the society will be much better. Therefore, if you train our children and young men and women in these principles, there is no doubt that we are making a better society to live in, a much better society. Enteekateeka y'abasikawutu etambulirwa ku mulamwa ogw'okukola nga tosasuddwa wabula nga ekigendererwa mu kyo kyakulaba nga abantu basobola okuweereza obuweereza bwabwe eri eggwanga n'eri buli muntu yenna. And start intensifying the training, the institution of the scouting movement in those schools. We must go back, give them opportunity, train them, take them out on short-term camps, excursions, so that they're able to learn from each other, to learn from nature, to learn from the environment, and therefore be able to appreciate the community in which they live in. Yes, Chigongo, Kura Channel 44 Oregulo.